Kati emyaka gisoba mu 5 ng'eggye ly'eggwanga liweereza buli mwaka abajaasi e Somalia ate ne lijjayo abalala. Bano batuuka mu ggwanga nga buli kimu kye balaba kipya era nga beetaaga okubudabuda. Abamu oluusi beesanga batabuddwa ensonga z'amaka, abandi ensimbi zaabwe ziba zaakozesebwa ekibaviirako okwekyawa okukkakkana nga bassa abantu. Omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Pada Nkunda ategeezezza nti UPDF yakuteekawo eddwaliro ly'obwongo omunajjanjabirwa abajaasi bano okusobola okukomya ettemu. Ffe kye tukozeeko ng'amagye tutandiseewo department ekwatira ddala ku nsonga y'endowooza y'omusirikale okulabira ddala nti abo bonna naddala abo bali mu ntalo kati ng'abo bali Somalia bwe baba bavuddeyo tubawa obuyambi obumala okulaba nti baleme okubeera n'endowooza ey'ekitujju, bakulatire amateeka ate baleme kwenyigira mu nkola y'okukozesa emmundu obubi. Nkunda akinogaanyiza nti abasirikale bano tebava mu ggulu ne bagwa era nga nabo baba ne bibatawaanya ng'abantu ba bulijjo n'olwekyo abantu baleme kulowooza nti batta kubanga balina emmundu. Tulina okumanya nti abasirikale baffe tebagudde kuva mu ggulu era bava mu ffe, bava mu community zaffe, bava mu society yaffe. So tulina okulabira ddala nti ensonga eno tugikwata bulungi ne tulyoka tuginoonyerezaako lwaki abasirikale beenyigidde ate mu nneeyisa ey'engeri eyo. Ku ntandikwa y'omwaka guno abasirikale ba UPDF bassa abantu okwetooloola eggwanga lyonna omuli n'abo 7 abattibwa omujaasi mu balakisi y'e Makindi omwezi oguwedde. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.